Hello. Waliwo omukyala gwe nalaba eyayanjula naye ne batamwanjula ne bamulekaawo bwe batyo. Badde nsaba Kadama TV munkonekitinge ku mukyala oyo nze nsobole bw'anaaba nzikiriza nsobole okubeera nga mwanjula. Amanya Muhamudu Ayanja. Omukyala oyo namulaba ne mwagala. Olwa sayizi ye n'obuvumu bwe yaliyolesa nembeera nga mwagala. Naye bw'anaaba anzikiriza mbadde njagala tukwatagane nga nyambibwako Kadama TV. Omukyala oyo ye sayizi yenjagala ate munene mulungi nga bwali muvumu nange nja kuba muvumu gy'ali tukwatagane nga tuli ffenna wamu. Era nsaba munyambe mukonekitinge gy'ali kisobole okubeera nga munyanjula nga ye bw'anaaba antegeezezza bw'anaaba ayagala okukola. Omusajja musuubuzi ntunda engoye awo ku Robina Shop n'engatto ziva e Bulaaya zituukira wange. Kati naye mbadde njagala singa tuba tukwataganye tukole bizinensi naye nga tuli bumu. Nsaba bwe kiba kisoboka mu nkonekitinge gy'ali tusobole okwogerezeganya tulabe ebyokwanjula nga bwe tunaaba tubitegese. Tulabe nti n'oli eyamulekawo naye atwewuunya. Mukwano gwange yambuuzizza kubanga wagambye buli musajja akwebakako tadda. Kazunzanju ky'omumanyi bulungi. Mukwate omuyenge okitegeera. Omala kumulongoosa tomala gayenga n'ettaka kuba ojja kuba olumira wansi. Mukwate omuyenge omwetawaaze. Buli musajja ajja okwebakako ekirabo ojja kumpa kyabwereere. Kitegeera si ggwe wekka togamba nti walina oba kisiraani no n'abalala bwe batyo. Neefuna kazunzanju ky'omuyenge omwekubeyo bulungi omutawaaza butawaaza. Buli musajja mukwano gwange agenda kwebakako. Ojja kumbulira abamu babalemerako. Okitegeera abamu batulemerako n'omugamba munene nze namuvinga dda on. Nawe olina asigala ng'alemerako kitegeera. Lyokka nze lyenkuwadde for free naye tolikola ku muntu nga tomwagala.